Shiba Kalungi avuddeko munna ng'ate n'akakasa bye ngenda okubeera nga nkutuusaako so ng'ate Spice Diana kw'ossa ate ne Fikfa Maker munna ng'ate aggunze bafaani be omuziki ogwa Champion Girl ekibadde ku stage kibadde kikambwe. Bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi ntandise munna ng'ate ne Shiba Kalungi ka weekend ko twakatandise dda. Simanyi oba oli kuki munna ng'ate esayidi eyo. Shiba Kalungi ataddayoko munna ng'ate obubaka n'agamba nti nno ka weekend kali kiriya nnyo wali wonna. Nakyala abadde akutte munna ng'ate akacupa aka Casolite. Actually olina okubeera ng'oweza munna ng'ate emyaka 18 okubeera nga munna ng'ate okanyumirwa wali wonna. Wabula nakyala akakasizza n'agamba nti no olwaleero atalina kabina yeewole ku Shiba n'abagamba nti no cheers wali wonna. Ka weekend ko ne kaba nga kali mu kutambula bulungi. Mwana muwala ono brand ambassador munna ng'ate mu kampuni eno eya Casolite era nga abadde abakubira munna ng'ate drop kw'ossa ate ne Spice Diana era naye munnange ali apart ku kampuni eno munna ng'ate eya Casolite era ky'ova olaba nti no ne Spice Diana ataddeyoko munna ng'ate ebifaananyi bino ng'akutte akacupa kano aka Casolite. Nkugambye olina okubeera ng'oweza munna ng'ate emyaka 18 tokkirizibwa munna ng'ate kunywa kantu kano nga toweza munna ng'ate myaka 18 oba okategedde. Naye Spice Diana munna ng'ate bw'atyo ka weekend kabadde wali munna ng'ate massive nnyo ka weekend ka Spice Diana. Wabula ng'ate ku side y'emu nkyekinzeeko ku Fikfa Maker munna ng'ate yabaddeko ku show emu n'asooka n'aggunda abawagizi be omuziki ogwa Champion Girl. Oluyimba luno by the way lukyagenda mu maaso munna ng'ate okusaasaana kw'ossa n'okkwata abantu munna ng'ate omubabiro ze zimu ku zo ku nnyimba za Fikfa Maker munna ng'ate ezikyagetinga munna ng'ate viral ensangi zino era ng'akayimba kano kaabanyumidde nnyo muganda wange. Nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako Fikfa Maker ng'ali mu kupafominga oluyimba munna ng'ate olwa Champion Girl. Ky'olina okukola kukakasa nti nno osubscribinga, ebisigadde byonna tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.